mu kooti ekisooka nti bo General Museveni bwe yasayinze etteeka zagenza okuwera essaawa 9 nga n'abawaaba nabo bamaze okuwaaba nga n'abawaaba bamaze okukola ki okuwaaba kakati kitegeeza nti twabaddewo okwetegeka okw'enjawulo eri oludda oluwaabi naye ng'ate oludda oluwaabi bonna bw'obatunulira bonna kumpi ng'oggyeko ba academician abamu balina akakwate era ku ruling government namely Fox Odoy y'omu ku baloya ba president era omu ku babi b'amagezi eri office of the president. Andrew Mwenda tukyamwogerako mu Uganda ku mukwano gwe bayina ne General Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba nedda. Kakati abo abalitwala ku luli bebamu eyali signinga ku luli y'omu nze nkakasa nga programu eno bwebeera nga tujja ne twogererako ebigambo ate nemala ne bituukirira ate namwatulira teteeka bannayuganda Constitutional Court ejja kulisazanga naye ku luno okukolamu yaliwo bajja kukwata ekirala bajja kukwata ekirala ekyo kyonjagala nkikakase so tulina challenges nze ndowooza society yaffe ensigo gye twakulizangamu society gye tulina okusigaza ng'abaana bakuzibwa abakristaayo ng'abaana babeera mu Sunday school ng'abaana bamanya the values of kyonna kye baba basomeseddwa abaana nga bali regulated ku the accessibility of the technology naddala from the childhood etali supervised. Nze ndowooza bwe tunagenda back to the basics of fenga bwe twakuzibwa era tujja sigaza nga kiri minimo ekyo kye balowooza nti balina kukirwanisiza mu tteeka lye bamanyi obulungi nti era international pressure ejja kutusakambingisa in one way or the other. As a lawyer era manyi nti waliwo grounds nyingi zibayinza okudefeatingiramu etteeka eryo nga siwuddisa bannayuganda. Uganda is signatory to many international treaties ate eri in partnership with many players on the international forum. For example, International Monetary Fund ogenda okutunulira nga ba executive directors bw'otunulira nga tebaliko musanvu ojja kusanga ababiri nga bakiza mu LGBT community era nga babateekako purposely for that. Already walabye nga batu freezinze ku ssente eza sirimu era manyi nti bajja genda nga baspreadinga sanctions elsewhere. Ekyo kyandibadde si kibi eri Uganda fo kujja wano nga Waiswa n'engamba bannayuganda nti kati bagenda kufrizinga ziri bagenda kukola kino munnayuganda awuliriza mbanga gwenteekamu entiisa sijja wano okuteeka mu bannayuganda ntiisa naye ate kinkakatako ng'alina eddoboozi okubasiigira ekifaananyi ekyokubalengeza singa Uganda yali yeetegeka ng'embalirira ya Uganda enteekateeka yaayo tetunuulira expenditure etunuulira income byandibadde byanjawulo naye Uganda olwaleero wayisiza trillion 5.2 ku trillion 5.2 50% oba 55% tezigenda kubeera local revenue tegenda kubeera locally financed egenda kubeera ng'eri mu grant erimu n'ebintu ebirala kakati bw'oba okyalina budget eri bloated nga 50% of your budget embalirirayo gy'oteeka gy'oyogerako olwaleero nti kati ogenze mu growth ya that is how much? That is 52 trillion. Trillion bwe butabalika. Obutabalika 5.2. Bwe buwumbi 15.2. Bw'ogamba nti ogenze mu ekyo nga ate kumpi obuwumbi obutabalika 25 ogenda kubujja walala. Ogenda kubujja eri abakiririza mu principles ezo ogenda kolagana n'ebitongole biri
ebikiriza mu principles ezo then kitegeeza nti munansi oba tomulambululidde nsonga nga bwagenda kugitambuza mu kabanga ako singa obadde olwaleero oluvannyuma lw'okumanya nti ojja kuyisa budget eyo kubanga budget ebeera effective mu lunaku olusooka mu mwezi ogw'omusanvu. Mwandibadde budget yammwe nga parliament, mwandibadde budget yammwe nga executive from the start eri income based, local income based rather than okubeera dependent ku the western powers abagenda okutambuza ku nninga. Nti wandibadde leero ogamba nti kale kifo ky'okuba ne budget eya trillion ya 5 tulina budget ya trillion ya 3 mugenda kukiriza bannayuganda tukamirike trillion ne 5 ze tugenda okwewola okuva e Bulaaya then tujje wano tukatinge ku bintu ebirala bye tuspendingako sente mpitirivu. Kitegeeza etteeka lituleka wabi lino. Etteeka lituleka wabi kubanga international community ekufinancinga kubanga Munnayuganda alina okumanya nti ba players abali mu nsi we are a globe, we are not tetukola bintu in isolation. Okay? Tukola ebintu nga tulina ffenna. For example, olaba nti amaanyi g'ekintu ekyo nti Anglican Church nze ndi musajja mukristaayo eya Uganda yeyeekutudde ku ya Bungereza. Anglican Church etuukete okuba nti esobola okwekutulako ng'emaze okwasesinga nti finances eziva mu system eno enkuumidde mu busibe kanzite. Okay? Kakati kasita ya taking a step eyo. Okay? Kitegeeza yali alina buterevu obusobozi obukomawo negamba nti kati ffe tutambulira mu mateeka gano kubanga tokyali under the whims and supervision of the other master. Kakati kyekyandibadde kiri reciprocated, kyekyandibadde kireeteddwa ne wano ku Ugandan standards nti etteeka okubanga listandinga you first of all go against your system of expenditure. Kubanga nkugambye nti budget yaffe ebitundu 5 ku buli 100 etebeera locally financed. Sente teziva wano, ziva mbali ba player abakugamba nti tokoloti bawulira abasudde amaloboozi okuva ku president wa America, prime minister wa Bungereza, owa UN. Buli bawulira nga amaloboozi ago nga gasituse nago toganyomanga. Gaba manene. Toganyoma ne gaba nga gwe kyokoze gasitukiramu. Era waffe tugamba nti singa speed amaloboozi ago gye gasitukiramu ku nsonga ya LGBT community singa ye speed kwe gasitukira mu kutta abantu, mu kuwamba abantu, mu kutochalinga abantu, mu kubonyaabonya abantu, mu kuswaza eggwanga lyaffe lya Uganda, mu kulwanyisa obuli bw'enguzi, mu kulemesa ddiiro ezigenda mu maaso, mu kubanga basanctioninga abantu n'etteeka lya Magnitsky twandibadde tufunamu ng'eggwanga. Era argument yaffe nti do not act in isolation. Byonna mubikwate wamu mutwale obuvunaanyizibwa. Aba basalasala kakwenza babenga balina obuvunaanyizibwa okuvunaanibwa mu kooti. Kubanga okuvunaana abakulembeze mu kooti z'ensi yonna tekiri na isolation to Uganda singa kiba kibaddewo. Nakugamba nti Kenya Uhuru Kenyatta Rais kiongozi wa Kenya bamutwala mu ddooko nga president, deputy president era nga kati president William Samoei Ruto nekyali kyekimu. As long as their crimes heinous against humanity ngekyaliwo wano okutemula abantu 54 ku Arua akugundi kuluuka Masaka. Abantu abalina obuvunaanyizibwa obwo bukomawa. So etteeka njagadde kulambululira nti okusayiningibwa lyasayiningidwa naye era nga bwe nali wanenga nti bajja decontestinga era n'abagendo decontestinga nali nkuwadde kumanya gaabwe era fayiro bwe yafulumye nga gasinga nga bwe twagogera wano nga bwe gakola ki gali kitegeeza nti awuliriza programu eno n'awuliriza amaloboozi gaffe bw'aba ajja agoberera akakasa nti tuba wano ku business. Okay. Bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Nja kubasaba malo okujja obubaka bw'abakama bange buno katono nga bwe tweteekerateekera ne